tunabeera n'eggwanga litambula obulungi abantu nga balyeyagaliramu gavumenti erina obuvunanyizibwa bw'amaanyi nnyo okubeera ng'ekola omulimu gw'okupulaninga ng'ekola omulimu gw'enteekateeka tesobola kugusuula muguluka n'eddakiika n'emu. Weeziri plans tulina plans okusookera ddala empanvu egendera ddala mu myaka 30 bagita Vision Uganda 2040. Mu pulaani eyo mulimu ey'empanvu mulimu pulaani ennyimpi ez'emyaka 5 era buli we zibeera ziggwako nga baddamu bateekawo endala National Development Plan. Buli mwaka bakola pulaani nga eyita mu budget bagenda okuyisa budget era nayo ebeera planning tool. Oba osuubira nti ku platforms ezo zonna gavumenti erina omukisa ogw'okubeera ng'ekola enteekateeka eno ebeesobola ogiyamba nnyo okubeera nti tebagwa mu kizibu nga tebakyetegekedde. Kati kino ekya human resource plan mwali badde osuubira nti nga balabira maaso twaligenza okutuuka nga bamanyi nti no twetaaga abaana abanaasoma obusawo enamba bweti kubanga resources tulina zenkana bweziti. Twetaaga abaana abanaasoma ebyenjigiriza bwe bati kubanga amasomero ge tulina agetaaga abanaasomesa amasomero ago baliwe bati. Twetaaga ba engineer bwe bati kubanga emirimu gy'obwa engineer ginaabeerawo mu mwaka 2014-15 lijja kuba gyenkanankana bwegiti. Osuubira nti ebimu ku biruubirirwa n'omugaso gw'okubeera ng'okola planning okola enteekateeka y'eggwanga bye bino oleme kubeera nga weesanga mu mbeera ey'okubeera ng'ebintu bisobola kutambula olw'okubanga tewakola nteekateeka. So President bw'agamba oba the Minister of Education bw'agamba nti tusaleko ku muwendo gw'abantu abasoma kati science ate ze badde beesibiriddeko nnyo nti olw'okubanga tetuna wakubateeka kikulaga nti either plans bakola zaali nfu oba plans teziriiwo ddala oba ziri ku mpapula nga tumanyi ku mpapula kweziri ne tezigobererwa. Kibeera kya nnaku nnyo. Eggwanga lyaffe gye lyatandikira mu myaka gy'enkaaga okutuukira ddala mu myaka gy'ekinaana nga tunagenda bino World Bank IMF byatuteekamu plans zaabeeranga nga zikolebwa ng'era plans zigobererwa ddala okutuukira ddala ku dooti yennyini twateeseteese kukola ky'omwaka guno tebakola kintu nga tekiva mu plans era ebizibu ebyaggwangawo tebyafaanagananga bwe biti. Kyensuubira nti awo wali obunafu era nsuubira nti singa ebizibu bino byakukendeera eggwanga lirina okuddayo ku mulamu ogwo. Kiri ekizibu ekirala ky'otunulamu ekyokubeera nti nno tusomesezza abaana naye abaana tebayita bulungi. Ekyo kizibu nakyo kinene nnyo ate kibaddewo okutandika mu myaka gy'ekinaana nga giggwako awo ogenda mu myaka gy'ekyenda tulaba amatendekero agasomesa bino bye tuyita high education amatendekero ag'owaggulu agasomesa ebyawaggulu nga mu myaka gy'e2000 ogenda mu myaka ddala Makerere University nga omujjuzo omuyitirivu niweebuuza n'okwebuuza engeri abaana gye basobola okusomera ne bategeera ebintu bye basoma nga tosobola nagitegeera kubanga naliyo mu myaka gy'e2000 awo wakati bino ebintu nabirabira ddala ku maaso gange nga buyingira mu kibiina ekyateekebwa okubeera nga kisomesebwamu abaana 30 oba batasukka 50 naye ne bateekamu kiraasi eweereza ddala abaana 10 lulamba. Nagendanga twagendanga ne tusomera mu main hall ng'olaba eyinza okuba ne capacity y'abaana ng'oba 8 wakati wa 8 n'10 naye nga bayinza okubaleeta abaana nga 13 nga muva mu faculties ez'enjawulo essomero lyerimu n'abatuuze omwo ng'e13 namba ne mwenyigiriza ate waliwo buwandiikira mutula butuuzi ku benchi nga abamu ne bayimirira nawabweru mu madirisa nga gye bakola ki gye bagoberera ebyokusoma. Tosuubira mu mbeera efaanagana bwetyo kubeera nti ebyenjigiriza binaaba bijja kutambula bulungi biproducinga results mwetaaga kiba tekisoboka era nga kyojja okufunamu abaana bwe badaba bafunye obubonero nga babayisiza buyisa era bajja kumala bagraduating nga tebasobola kukola mirimu egyo basuubira kukolamu. Bwe banaaba babuuzizza ebibuuzo byennyini balina okuddamu nga tebana graduatinga era bajja kubanga bagwa bugwe kubanga babeera tolina ngeri gy'oyinza kugamba nti olina ekibiina kirimu abaana 13 omusomesa ali omu asobola okubeera nga abasomesa bulungi nnyo banaamala okubasomesa bulungi ajja bawa test banaamala okuba test ajja kubawa ebibuuzo banaamala okubawa ebibuuzo ate ajja kubimaakinga ategeere ddala bulungi nnyo obunafu n'amaanyi g'abaana bano basomesa ebyo bijja kuba tebisoboka. Omulimu gw'obusomesa guba gukoze eki guba gufiiridde ddala. So
bansuubira nti bwe kubeera nga ekyavuddeyo mu wiikendi nga ebibuuzo bifulumizibwa kwe kubeera nti omujjuzo guleetedde okubeera ng'abaana tebasoma bulungi nebabeera nga baagudde nnyo. Eno fenomeno eriwo buli wamu era osuubira nti bwe neeba yakwatibwako ekuli nze kyensuubira mu kulowooza kwange okuyinza okuba okumpi nti gavumenti erina okubeera nga ekomawo mu education netwalira ddala responsibility ey'amaanyi gyebadde esudde omuguluka. Olwaliro wetutuuse gavumenti erowooza nti nno omulimu gw'okusomesa abantu gulina kusigala mu private sector. Nze ndowooza nti ekyo kikyamu nnyo. Ekintu ekituufu tunaba tunafuna education ennungi gavumenti erina okubeera nga yeddukanya ebyokusomesa. Gavumenti ye owninga universities zino ne colleges ne vocational institution ono n'abantu gye bali kubanga lwaki gavumenti esobola okubeera ne ssente zonna ezeetaagisa era gavumenti esobola okuteekawo embeera yonna esobola okubeera nga resources ezeetaagisa abantu okubeera nga basoma nga bwetuwulidde ebya science ebiri very expensive nga si abantu babulijjo batasobola kukola ki kugula ne babiteekawo abantu ne bajja ne basomera mu masomero gaabwe. Gavumenti omulimu ogwo gusobola ddala bulungi nnyo. So bizibu by'oyinza okulaba mu mbeera eyo bya mirundi ebiri. Ekisooka nti nno gavumenti erabika tegoberera nteekateeka yaayo oba enteekateeka teriiwo therefore erina okubeerawo. Then ekyokubiri ekikubeera nti nno abaana baagudde nga baagudde lwa mujjuzo era gavumenti erina obuvunaanyizibwa obw'okubeera nti nno omulimu gw'obusomesa eguyingiramu ddala. Netulema kuwulira nti zino nursing schools yagundi nga nursing school nezagundi eza private token zibeerewo naye nga mu mbale mulina okubeeramu nursing schools eziwera ddala nga na 10 nga za gavumenti. Weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com.